Omulungi nkwaniriza ku Dominion TV kabakadde ka programu y'enganzi omuttanya. Programu eno tuba twogera byabufuzi era ng'olwaleero wanonda abantu ddege makaga munnabyabufuzi ku kasozi Makerere omukukunavu omukukutivu ng'era abangi mumumanyi naye nga sinnatuukayo eyo kansooke nkujjukize tusubscribinga ku YouTube channel eno kuba ebirungi tulina bingi ate gwalina Instagram genda ofollowing Dominion Vision kosane ku TikTok nayo je tuli Dominion Vision. Nze Pauline Nanyonjo nganzize tutanyeze ensonga ezigenda maso mu ggwanga. Gwe ayagala okulanyira mu programu omuttanya omukisa bukyaliwo era nga munene ddala gwe ayina ebyamaguzi byo oba ebyettunzi byo ng'oyagala abalabi ba programu omuttanya babigule tewesikamu kuba ku namba y'essimu 0740 72 8158 ojja kuyambibwa. Olunaku olwaleero ku edition yaffe ey'aba panelist tukuleetedde omwami Mugisha David era ng'ono abadde omukulembeze ku College of Humanities and Social Sciences ku kasozi k'abayivu e Makerere era nga asomera ku School of Psychology. Omukulembeze buuza kuba kulaba ku Dominion TV. Amanya gange soka nsanyusa okubeerako ku Dominion TV. Amanya gange nze Mugisha David from President School of Psychology under College of Humanities and Social Sciences. Nambadde ntulako nga representative undergraduate representative College Administration. Chanso kubeera nammwe abawuliza ba Dominion TV batumidde ne bannamakerere bannange sako n'abayizi bamwe. Mukulembeze tulaba nga mu kalulu kammwe aka 2021 wadde kaalimu ebbugumu lingi naye temuli muyizi yakafiiramu. Nate tulaba nti kana akalulu aka 2022 mulimu n'omuyizi eyatuuka okulugulamu obulamu ate nga yitasomera na ku Makerere University. Kyanjawulo ki ekibadde mu kano ekitaali mwaka akammwe? Sijja gamba nti waliwo enjawulo ennene wakati wa kalulu ka Shamimu Nambasa n'akaliyonzi kuba konna nakabeeramu nakaparticipatingamu bonabona bwali bumukwata bonabona bakandidate bamu. Ate during akalulu ka Shamimu Nambasa ebiseera ebyali speaker wa NUP so yali candidate wange naye nga omanyi ebigwa bitalaze naddala okufa tekusooka kuba simu obululu bwe Makerere bonabona bwaddenga n'ebbugumu weewawo ababa beesimbyewo bawukanya amaanyi g'amasannyalaze ag'ebyobufuzi nti ojja ssanga nti Shamimu yali w'amaanyi ng'alina abawagizi bangi naye ojja kwesanga ate nga Dangote strategies amaanyi n'obwagazi bwe abaana bye bali bamwagalamu bwanjawulo kuwa Shamimu. Yenjawulo eyinza okubeerawo naye okufa kw'omuyizi ekisooka kya byonna. Okay, kale kano ko kalimu ku bbugumu by'amaanyi nti kali aka Shamimu kali tukyali partially mu lockdown nti rallies ezo ezakukuŋŋanya abaana abangi zaali limited. Kati abaana baali balina ennyunta ey'okuŋŋaanako mu rallies ez'amaanyi abamu ku bo baali tebalabangako ku ezo rally ez'amaanyi ng'omwana abeera n'abaana nga 10 ku procession. Kati abaana baali balina eyo ennyunta kati mu kubeera n'ennyunta ate ne bafuna candidate nga amasannyalaze g'alina g'amaanyi oba n'engeri NUP gye yali yakajja ne NUP engeri gye yakajja kuba kati NUP erina abaguild presidents ana sofa Katerega Julius ne waddako Sempijja Ivani ne kuddako Shamimu Nambasa ne Alionzo no bwe bakalonda Dangote Lawrence naye bw'otunuulira ka Sempijja ajja mu kalulu ennaku ezi 3 n'awangula so kampeni ye teyali y'amaanyi twalina mu lockdown. Shamimu era twali tukyali partially mu lockdown nga processions mweziri naye nga ziri limited. Abaana bakyatya covid ne university ekyalina ezo restriction public gatherings. Kati abaana baali balina ennyonta mu kuba n'ennyonta ate ne Dangote nga ye omuntu nze nsobola kikugamba kino kuba mumanyi mbadde Makerere mu politics ndowooza emyaka kati oba 4 newe nali nkyali mu high school nga mbigobera yakwanyizuka n'ajjako ne mu kalulu ka Katerega ako nga baali mu campaign ne Mukisa nakawulira ku radio Bazira Bashiri yali akogerako nali mu kisulo
nafuluma mu bwenti nga bangobye school fees n'empitirawe wandegeya n'ensanga bakoze eki neŋŋamba ebyobufuzi by'e Makerere nga bikola ki nga binyuma so nze nkalaba ne Dangote ye nga yo omuntu amasanyalaze agamubaddeko mu politics tukozesa nnyo ekigambo amasanyalaze agamubaddeko ag'ebyobufuzi tegadde ga bulijjo so mu bye ne campusi zennyini zonna nazo zaalimu omuliro sijja gamba nti kampu ya FDC oba NRM oba ya NUP yakuba munafu kampu ezatuulanga kukola ez'enjawulo kampusi ez'ebyobufuzi eza political parties nazo zaalina ebbugumu nga lingi nga buli nga NRM yagala owangula akalulu NUP ekaagala FDC ekaagala kati ate tulinawo tugayitanga amagye ga hall of residents RGB ezo wezitu kati nga nazo Mary Stewart abalumbox Micholex amanyi nabo maki kati tugambe nti National Unity Platform Yefuze Akalulu ke Makerere kuba we tutandika obbabala bazze beegoberera nga ate bonna bava mu kibiina kyekimu ekyo kiri obvious kubanga NUP y'amaanyi emya okuviira ddala ng'ekyali mu kisinde kya people power y'amaanyi ate kati abantu bamanyi kye baagala n'abaana ntera nnyo okukigamba abantu nti Makerere University is Uganda in summary nti Makerere University ka Uganda akatono okitegeera nti era ebiseera ebisinga ebintu ebituuka mu politics we Makerere ebiseera ebisinga zibeera notisi za politics wa Uganda at large so abaana nabo bamanyi kye baagala abayizi b'e Makerere balonda kibiina balonda muntu agenda bakolera tufunye omukisa nti nuuku bano bakandidate abaana baze babeddiŋŋana mwana tutomanya kumuwawo kaadi obate ogenda okulaba mu debate ng'ezo lale ng'ezo ng'ebintu byayogera ate bikola sense tufunye omukisa nti mu myaka ena egy'omudiriŋŋanwa nga naye olaba UD president abeerera ddala ki UD president n'ennamba Shamimu yali omuwala wamulabira ddala nga ali vibrant nnyo so sijja gamba nti abaana okay n'ekibiina kirina influence naye n'abaana bagamba kiringanga wonaabanga olina engatta eddugala naye nga just egulako bubuzi ki polish kati nupa ekolanga polish akaluka online kano mwali muketegekedde mutya mwali temukatidde anti munaaye abaana basoma kompyuta ebintu batero bijjiraagira ekyomukisa omulungi ne woba osoma kompyuta ne woba gwadukanya system naye nga mu mutima muleeri omanye kino okukolebwa tosobola kukkiriza kolaki babadde threats ezokkakwatamu manya naye tosobola kukwata mu kalungu oli alina 5,000 nga oli mu 2,000 kwega ne bandibwadde 10,000 ne baziddira ne baziwa opponent naye ateyandikawamu so amanyi g'abantu ago tosobola kwaki kanya system yadde free and fair according to ne mu mbeera nebayagalidde okkakwatamu nga tebakyala abaganda bakiyita kuwadawada mu galumondi kuba range eyabaddewo nga newo ate obululu 2,000 babugjewa kitegera because first of all system ebadde empya babadde nga bali ku experiment balabe ebyo kigenda okukola ne kati ne voter turnout yabadde entono babadde abantu 12 population y'abaana 12 so naye tetwakatidde ffe twadde bagumu nga tumanya abantu tukola ki bwe tulaba akaluka e Makerere esettendekero ennene ng'eyo mu ggwanga keetabiseemu okugulirira abalonzi okuyitiridde era nga ne mukano ke mwakamala bangi basasulira bayizi bannaabwe okubalonda sijja kiwakanya n'okusinga njagala njogerere nnyo kampu Mwemba fengaffe tubadde kumanyira abantu era akasente akadde kafuluma ka posters nga tulodinga bulodizi naye bannaffe baba yalina bakirina mu mutwe nti abantu balina bagulirira bugulirizi kuba obuganzi bwabwe namugulirira bugulirizi naye kakasente kabaddemu kyemanyi namwe ewa mwekatuuka naye principal atera otugamba nti bakuwa sente eyokombe n'engalo n'okole ki mwebereremu kakasente kabaddemu naye amaanyi g'abantu gasigala ekyo kisijja kyokka bino ebikola biba tebibatiisa ekyenjawulo ekiriwo akalunga owulidde settendekero bakayita akasozi k'abayivu ti omuntu asomye okuva mu primary
university aba amanyi ekyokukola naye kenyini nojja nompaka kadesi kaganda nino wetukali ku ballot paper nkola ki manyi okulonda nti tulonda ideas sijja gamba nti muganda wange Ibwe senti yali talina ideas yali azina era candidate mulungi naye waliwo asinga kutumia singa yali eno yandibadde candidate mulungi nekuwa ekyomukisa kyetulina mu nuupu nti ofuna kadi ya nuupu bakuyisa mu process newoba olaba nti oli candidate mulungi basooka ne bakuzayo mu factory nga we nagambye emabega account fetubanga polish netukuzaayo obuto mu factory nekubako polish kwegamba nogenda okufuluka omutuufu ddala olikwala yebyo ogenda okufuluma mu factory ng'oli kwalaali katuwumulemu katono tukyalina omukulembeze Mugisha David akyatuttaanyiza ensonga. Gukulisaayo nnyo mu bulango bw'abakama bafoobu aba Pauline Cakes and Events bongera okujjukiza nti ebiseera bino eby'eggandalo bataddewo offers era nga buli cake gy'otumya bakuwa 80% offer nga bakusalirako kweja emiwendo egya bulijjo kwe badde bakuweera cakes, cookies, daddies, scones n'ebirala era ne Myla Graphics bakujjukiza nti kano ke kaseera k'otimbiramu ennyumba yo n'enyuma kano ke kaseera mwolagira abaagalwa abo ng'obaweereza obwo obubaluwa obukoleddwa mu graphics omulungi ddala era nabo batuukirire wali ku Nasa Road ku kizimbe Zebra House ojja kuba obafuna butereevu nga toyongeddeyo n'omuttaanya waffe olwaleero Mwami Mugisha bwe wali mu ntebe ebbanga lye wali malamu ebyo bye wasuubiza abayizi banno nga okuba kampeyini ne batuuka obba kubatiya gaasi akiri amazzi g'okuluzi wabakolera ebyo bye wabasuubiza okuddamu ekibuuzo kyo abayizi njagala sooke kuyisizeemuko ku bitono binabo basuubiza twalina ekizibu kya makisi ekyo kyali jena naye nga naffe ku college yaffe tukola ki tukiina ngaokugraduating ekiseera ky'okugraduating nga kituuse nga tolina makisi kokoto naye ndiwa mukisa abantu olw'omukisa guno okutegeeza nti nze kenyini ndi mukulindira graduation mu Gwokubiri naye I have 99% makisi zange kokoto just butono nnyo obwa research bwebubulayo n'abalala bannange betulinda okugraduatinga kyekimu kyekya makisi kyakolebwako era ndowooza gwe guno omwaka ogusoose guno ogenda okugraduatinga ku kolejiya nga makisi abasinga baziina bingi infrastructures baisomero bakola innovation kuba oyitirakaawo ku school of psychology edda baali bagimanyi ebizimbe byali bikadde ne kati bali renovating ne oyitira ku block NB bali renovating so nkakasa nti bingi nabo byeyogerera n'abalonzi bano basobola okujulira wali omu ku beekalakaasa ne mutuuka n'okugobebwa mu university kyava ku ki era kyali kitya bwe mwava mukomera temwatya kuddamu kwenyiga mu byabufuzi ekomera soka kya yonna simanyi oba enjogera ya Kifirika oba yansi yonna naye omusajja kiba kizibu okwewala enkomera ate oyingira mu bino ebyobufuzi naddala ng'oze nga si byakulimbalimba abantu ng'oze kubakolera ekomera tolina wolyewalira ekyatusibya kwekalakaasa olw'okuba nga tebaali tebagala okugulawo university bagudde omukulembeze gwanga yali aguddewo amakanisa kale amakanisa go gali galina okugulibwawo lisinzo ne ekyasinga otuyombya nti baguddewo amabaala ekikubo kijjudde university naddala Makerere university ng'esigala ekyasomerako online of which online nga data wa bbeeyi kwegamba ebyo ebintu byatunyigiriza nti nze kenyininyinine nakolako ekibuuzo kya online manyi kyekitegeeza nti oba wakamala okuddamu ekibuuzo bwe kityo ogenda okulodinga okudda ku kirala internet neyekyanga kirasi coordinator nakusindikira linki ya kirasi okugenda ogitapingamu bwoti ne bakolaga nti expires oguze data wabbe enaku zinatadduka so ng'abaana mwe bali mu mahostel bavaayo ewaka naye nga tebasobola ku accessinga ki
classes so ne tuwekalakaasa ne batuddiza omuliro naffe ne tubaddiza omuliro naye ndi musanyufu nnyo nti twawamba. Wali omu ku abo abeekalakaasa olw'okwongeza ebisale by'essomero? Okuva lwe nalinnya e Makerere teri kintu kibadde kikwata kunyigiriza muyizi kyesibaddeemu. Baze bansiba naye kuno ko gamba yalinga climax nti batukwata twali 16 ne batusiba ne tusulayo ennaku 2 tuba tetunawa nafuluma bwe tutikomera suspension letters zatusanga munda naye nga omanyi nti omanyi olemera ku kituufu ensi ebeeraba ne administration ebeeraba lwakwekaza naye badde eri mu ofiisi bano betugobye babwerere so bali tebalina choice balina okugula university naffe suspension ekyomukisa omulungi weni yali abayizi. Omukulembeze ebyobufuzi bya Makerere kyamaanyi kiki ebigatta ku ggwanga Uganda? Abasinga bakimanyi naddala abaana betubadde fena mu byobufuzi tubadde nga tubiyiga. Bw'otunuulira ebyobufuzi by'e Makerere n'ebya Uganda enjawulo ntono. In fact abali mu byobufuzi bya Uganda saawa notice bazijjeeno. Makerere eringa nasala ebbeedi y'abapoliticians mu Uganda. Otunuulira parliament ya Uganda eyo 80%, remember siri mistake 90% bona basomera Makerere. Deputy Speaker Thomas Tayebwa katana fuka deputy speaker yali council member wa Makerere. Kyagulanyi mukimanyi yasomera MD wano ku School of Music. So ebyobufuzi by'e Makerere bikoze contribution y'amaanyi ku byobufuzi bya Uganda nti Makerere wadde Uganda abapolitician abakyasinza amaanyi abapolitician abakyasinza osengeke ensonga East Africa yonna okukolera wamu ba Julius Nyerere ba Jomo Kenyatta kati naffe Makerere tugulumize etukuziza nti Mugisha yajja mu year 1 ne Mugisha afulumye kati kubanga kati okusoma ku Uganda kwakyuka nti tebikyali byakufuna lupapula nti wofuna ekipapula omala emyaka 3 n'ograduatinga ebeera automatic case nti ogenda funirawo omulimu kati ebintu byakyuka byani akumanyi. That's what we call social capital. Kitegeera nti wewe mba nasoma naawe oba twali fena mu guild house oba twali fena mu bukulembeze ojja fuuka mukwano gwange nti we tunala tugenze wabweru nengende waffe ekira nenfuuka MP nenzira mbigere bya Ssemuju Nganda we nawe nogende wamwe eyo wewe mu Western Uganda oba oba e Kalungu webale nnyo n'ofuuka woman MP naffe Uganda ndikolaki kuba kati emiti emitosi gye gino egy'omumabeera yeffe kubane ku mulembe gwawe nawo okugenda. So Makerere tuyambye nti tetuwadde byanjigiriza byokka nti kutula mu kibiina n'osoma psychology nga tonaba omuapulayiza mu society wadde tuli ku mulimu kati okwa application efe abasinga tugiwoledde mu byabufuzi nti abaana betukulembera babanezi okulembera abaana abava mu society ez'enjawulo yes background za njawulo baba n'ebizibu kati oluusi abatasobola agenda wa dean of students oba wa vice chancellor oba wa lecturer ajja n'abigamba. So kakasa nti contribution y'ebyobufuzi by'e Makerere ebyobufuzi by'e Uganda nnene. Yaggwe omu ku abo abayizi abangi abagenda ottikirwa omwaka ogujja emmere tugenda giriira ddala mu gwokubiri era nkuyise Uganda kasozi. Tweyanziza tuyita naye nga abayizi bangi abafuluma bangi bafuluma bakaaba bangi bafuluma balina ebizibu ebyenjawulo abangi balowooza nti bwe naafuluma naafuna omulimu bangi bafuluma ne first class naye ate tulaba nga abangi tezibagasiza. Ki ekiviirako ate nga bagamba nti omuntu okuva kasozi kabayive Makerere kyamaanyi noza ki ekiviiriddeko first class ezo okwebaka mayuni? Factors nyingi nnyo eziyinza okuviirako unemployment. Kyokka kya byonna eggwanga lye tulimu oliraba emirimu tewali n'abagiina tebagigaba n'abatuuse mu myaka gya retirement tebaagala kulaki kuvaamu otunuulira omuwendo gw'abaana abafuluma omwaka n'okomparinga n'emirimu egiri mu ggwanga tebigatta. Ekyokubiri kyengezaako okugamba tetujja kujjawo mazima nti saawa eno Uganda yava ku mwana waani akyakola ne takyakola nnyo yadda ku ani akumanyi
ti first class yokka nga teriiko creativity nga teriiko social capital. Mulimu abaana abamu ku bo sijagamba bo n'abamu ku bo bamanyi nti okujja ku university kuva mu hostel oba mu hall of resident nova mu room yo n'ogenda straight mu lecture room n'osoma n'ovaamu n'odda ewaka kuba mu room yo ne weebaka. Olina ogaziya obwongo. Uganda we twali tugimanyidde n'ensi okutwaliza awamu nti omulembe gw'abantu abasomanga ne bafunirawo emirimu gwalinga gw'abajjajja baffe oba bakitaffe nti emirimu gyali mitono emirimu gyaliwo nga abasomi batono naye kati birimu n'omukisa. Kyojja kusanga nti mugisha nina second class lower oba pass degree oba second class upper naye nga nina omukisa gwange oba nina connections nempitawo naye nga unemployment mu bavubuka yeeretebwa ebintu bingi. Gavumenti yo tesobola kuvaamu kwa gavumenti esobola vaamu. Mwami Mugisha David nsaba osiibula kulaba ku programu Omutaanya. Nja kusooka okwebaza okunkyaza Dominion TV zaani akakisa kano kompadde okuttaanya ensonga n'abalabi baffe abali eyo mbebaza obudde bwammwe. Tell a friend okulaba vidiyo kuba mwe mubunyise okumanya abantu mutambulire mu kumanya nti ensi erimu abantu abali informed etambula mangu. So omala olaba ka vidiyo kano osobola okabikomendingira muno etukulira wamu. Naye nga mbebaza abalabi ba Dominion TV nziramu era okubebaza n'abayizi bannange n'okubakubiriza okwebereramu tetussa mukono. Obadde mulabi mulungi nnyo owa edition yaffe eno eya programu Omutaanya. Teweerabira kusubscribing ate gamba ne munno agambe munne nti Dominion Vision yajja kulema. Gwe ali ku kibanja kya Twitter gye tuli ku Instagram gendo following era nga twongera okujjukiza nti gwayagala okulanga ne program za Dominion ez'enjawulo kuba ku simu 0740 72 81 58. Gwe omwami yali ambuuza nti session yaffe eya ebyobufuzi ebyaliwo edda munnange session eyo tugenda gikomyawo era nga tukuleetedde tuli mu kyoto tufumba ebyo bye tugenda okuleetera ebyenjawulo. Commentinga ku vidiyo eno tukuulire ki kyoyagala okumanya mu nsi ey'ebyobufuzi. Ffe weetuli okuweereza. Mukama bakungu.